Lodi Meya w'ekibuga Kampala Salongo Erias Lukwago avuddeyo n'avumirira ebikolwa eby'effujjo ebizenga bikolebwa abakuumaddembe okwetooloola eggwanga, ekintu ekireetedde abantu bangi okulugulamu obulamu. Mu kavuyo ako ebintu bingi byali baddewo, mwalaba muze mu biraba bingi we bibadde. Benazir Bhutto wa Pakistan kimuntu kyabwatukira ku mmotoka ye bwekityo, teyadda ngulu n'okutuusa olwaliro tebatubuuliranga kyali kyera niyakikasukawo. N'abalala basangiddwa mu bintu ebifaananawo ebyo. Wano ku Bulange omusajja bamuyitanga Ramadhan Magala yasasira amasasi mangi bw'ati mu bintu eby'olubalaato. Abawagizi ba Dr. Kizza Besigye abali bazze ku Bulange wano ne bafa, abalala nga bya Mukama n'okutuusa kati atambulira mu kagaali. N'abalala situjja kubamenya abafaanana we. Twegamba ebintu eby'effujjo weebityo ebikolebwa state bikulaga embeera ey'obulabe gye tulimu, nti obulamu bwaffe kati babutwala ng'ekitagasa. N'otandika okuteekawo embeera ey'effujjo eyo. So enkola ye y'abatamanya ŋŋamba etadde obulamu bwaffe mu matigga, nti essaawa yonna state ekola effujjo nerikuviiramu akabasa. Munnamateeka ono agamba nti omuntu yenna singa abeera azizza omusango alina okukwatibwa n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka n'avunaanibwa, so si kumukuba. Mu lufunze waliwo kye bayita mu lufuutifuuti state inspired violence. Kati gye tulina state inspired violence ya bulabe. Bw'oba ne criminal state ng'esponsoringa violence efaanana bw'etyo, kya bulabe. Kubanga babadde bamukwata nti tukwata ozizza omusango bwe guti, kuba baali tunnyonnyodde nti babadde bamukwatira guno musango, oba nti yabadde akubye lukuŋŋaana, oba nti kino kye yabadde ne bwe luba lukuŋŋaana ne bwe baki. Kyetaaga kuba bibwatuka bwe bityo biveemu okulaba okuteeka obulamu bw'abantu mu matigga ne ku bulabu bw'ekika ekyawaggulu. Lukwago ayambalidde poliisi olw'okuwa alipoota ey'obulimba ku kintu ekyakubye Bobi Wine. Poliisi yayogedde ebigambo eby'obuswavu. Enanga twali twamumanyiira obulimba bwe, enanga twamumanyiira obulimba bwe, naye ate kituma yayiseewo, kubanga at least enanga yali badde amala ndowooza okwebuuza n'ekibaddeyo n'okulaba n'agamba mutuwemu akadde tukyanoonyereza. Naye nalabika teyalinze nakumanya ki kibaddewo, n'abwatuka n'ebigambo nawuza simanya yabadde ava mu mmotoka ne yeekoona n'engoye ne ziyulika, empale neeyulika okutuuka bwetyo, yeekoonye ku kiki ekyo kye batatubuulira. Tosobola kubalaatira ku bulamu bwa muntu okutuuka awo. Kituma ne bannaabwe ne mukama waabwe Yoweri Kaguta Museveni bateekeddwa okunnyonnyola eggwanga kiki ekyabaddewo, bateekeddwa okwetonda eri eggwanga n'okugamba nti eggwanga tebateekeddwa kulifuga bwe batyo. So y'embeera eyo ya criminality inspired, orchestrated by the state orchestrated criminality and violence. Wano wasabidde bannayuganda okwegatta kubanga ekiri atabaala kyekiri anaatudde ente. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday. Olanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine yakubiddwa ekintu ekyalowoozeddwa mu kusooka nti essasi, wabula nga kigambibwa nti buno bwabadde buganga obwavudde ku kakiba akati ya gaasi, era bw'atyo n'addusibwa mu ddwaliro ensambya. Boko is the one which was limping on.
Mu lukungaana Pulezidenti Museveni lwabadde mu maka ge Pulezidenti Entebbe asisinkanye bassentebe n'obukiiko obw'enjawulo naddala akakiiko k'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga, ak'ebyobulimi, ak'embalirira n'obulala bungi. Mu nsisinkano eno essira Pulezidenti alitadde ku bukulu obw'okugatta ebitongole bya gavumenti ebikola omulimu ogufaanagana, bw'ategeezezza nti okubigatta kiyambako obutayawulamu nnyo bikozesebwa n'ebyetaaga okukola omulimu obulungi nga kino kyakwongera nnyo okuganyulwa bannansi. Pulezidenti Museveni akkaatiriza nti okugatta ebitongole bino kijjawo nnyo okwejalabya mu bikozesebwa n'okwongera ku mutindo gw'ebifulumizibwa. Bring back aspects of the small island, number one. Number two, expand them. But number three, diversify. Mu lukungaana lwabaddemu n'obukiiko bwa paalamenti obw'enjawulo, Pulezidenti ayagala ekitongole ekivunaanyizibwa ku mmwanyi mu ggwanga ki Uganda Coffee Development Authority kibeere nga kiri wansi wa Minisitule y'ebyobulimi. Coffee Development Authority has helped us to generate the quality. So, but you concluded it well when you said we must have maybe a certain kind of organization that can look at these selective enterprises, which we can call the Strategic Enterprise Authority of sorts, that looks at the demand globally and regionally and be able to generate these according to standards. Like, for instance, a coffee to be accredited to the international market, it should have a regulatory body that is independent. I need some clarity on that. Omukulembeze w'eggwanga era mu kwogera kwe asabye wabeewo enkola ennambulukufu mu nkola ey'emirimu bitongole bya gavumenti naddala mu minisitule y'ebyobulimi kiyambeko nnyo mu kwongera ku mpeereza mu minisitule eno n'emmere efulumizibwa mu ggwanga kikendeeze ku njala. Mu bantu ababadde Entebbe eno mwe mubadde ssentebe w'akakiiko ka paalamenti ak'ensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Amos Kakunda, ssentebe w'akakiiko k'ebyensimbi Kojo John Bosco, ssentebe w'akakiiko k'ebyobulimi Linda Aume ne Judith Ali, ssentebe w'akakiiko akalwanirira obwenkanya nga kw'otadde n'omubaka wa Kimaanya Kabonera Bedi Bwanika. This ministry called MAIF has no capacity to handle the coffee industry. They are ever traveling, they are looking for workshops, allowances, they are not in offices, they are not on the ground, they cannot handle this industry. The coffee industry is a business industry. It must find an organized ministry who can handle their issues. Mu bakungu ba gavumenti ababadde mu nsisinkano eno kwe kuli Ssaabaminisita w'eggwanga Robinah Nabbanja Musafiri, Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka n'abalala bangi abakwatibwako ensonga. But before I Omubaka Michael Mawanda ono nga mubaka wa Igara East era nga director mu kibiina ekya PLU mu kukunga yali yakwatibwa ku nsonga z'obukenuzi wabula oluvannyuma lw'okuteebwa olwaleero akomyewo ku kitebe ky'ekibiina kino enaggulu okukakkala by'emirimu gye. Our director mobilization Honorable Michael Mawanda, all the full soldiers here and all invited guests. Ono yaniriziddwa nga muzira wakati mu mizira omubadde n'okkuba embuutu wamu n'okunyeenya ku gali b'enjole. Wakati mu mbeera eno omubaka wa Kasambya Daudi Kabanda era nga ye Ssaabawandiisi w'ekibiina kino ekya PLU asambazza ebyogerwa nti Jenerali Muhoozi Kainerugaba ye yali emabega w'okukwatibwa kw'omubaka Mawanda. Ekyo si kituufu. Ebitongole ebikuuma ddembe bibiri mu kunoonyereza kubanga report ye yava mu parliament. Bwe yava mu parliament n'eryoka egenda mu anti-corruption unit n'egenda wa IGG n'egenda ne ku mu police ku CID era ne General Muhoozi Kainerugaba fenga PLU tetugamba nti Honorable Mawanda talina musango kubanga omusango gukyali mu kooti. Ffe kye twali twogerako waliwo selective prosecution. Fayire eno eyaweerezebwa mu IGG eyaweerezebwa ku anti-corruption ne ku CID yalina abantu abali basuka 40.
ne bw'olonda bamu Honorable Mawanda obanga yali atagetinga General Muhoozi nti abantu bali mu kutambula nabo babbi so Piero yu egwe lwaki abalala bo tebabakwata. Ono asiimye bannakibiina olw'obwa Sseruganda bwe balaze anti n'owwo omusalira omusango ne gumusinga waakiri n'omuliyirirako nti munno ne bw'abeera ayina ekizibu tomuvaamu, leka amateeka gakole ogwago, ate gwe bw'aba mwana nga wazaala muzaali nazza omusango tomuliyirira. Oli bw'aba alina omusango agende yeewozeeko, naye ffe mikwano gye tetujja kumuvaako era n'omukwano gwaffe tekugenda kukomaawo olw'okubaziiza omusango. Nga General Muhoozi Kainerugaba yaga nti Yesu teyalekaawo omukwano gwe Laazaalo, bwe bamugamba nti Laazaalo afudde yagenda n'amukyalira n'okuzuukira n'azuukira. Kabanda ayambalidde abo bonna ababalaatira mu bizibu bya bannaabwe. Tabujinga amasasi naga nti ali mu firimu kakati bo babakubye fragments be bali mu kuwoloma. Teri muntu ategeera ayinza kwagaliza muntu kibi. Omuntu ne bwabanga tomwagala naye bwafuna ekibi omusabira. Ate obaffe mu byalo ewaffe gye tubeera ne bw'olyanga mulirwana mwalwanye ekiro obanga temwagalana n'afiirwa gy'okeera tuteekawo mbeera eyo yakulaga. Those are pseudo accounts. Mu kwogera kwe omubaka Mawanda abuukudde nti si waakuva ku mulamwa era wakugenda mu maaso n'okukola emirimu gye. Secretary ya Piero yu ne Secretary General waffe nga bananyiriza okukomawo gye mbadde nga kikulu ky'omukolo guno kwagala kakasa abantu nti Piero yu eri era tukyagenda mu maaso nga tunoonyeza General Muhoozi Kainerugaba. Tekuba omuntu yenna atiisatiisa abasupporters baffe aba Piero yu. Kati abantu batya kukomera sikyali tya kati ne bonga nti ddayo enkya nja kuddayo. And by the way, Erosera prisons tulinayo abawagizi abasinga n'abali wano. Mawanda aweereddwa ebirabo omubadde ente, nkoko, matooke n'ebirala okumukulisa amabusu. Oyo yakulembedde ebirabo ebyo. Thank you so much. Coach God. Simu da football Piero yu. Paka kuwulira bubeere.